Yes, kutevu nkwaniza ku Fadi TV yuji. Ngina kukusaba subscribing ate ompere video no like. Bagita Fadi TV yuji mbane updates eziba zitambula mbana amawulire g'abasibwa gaba gatambula. Babiri tawuba nkutumiddeko obali mu ggwanga lya Saudi Arabia. Simanyi naye nga nkutumiddeko. Mwana mwala kafuko Brenda nkutumiddeko, Biti Aisha nkutumiddeko, Judith Nakato nkutumiddeko, Nakiriyo wa Catherine nkutumiddeko, abaana bawala be bayita Ababutambala Girls mbatumiddeko namwe bali kubanga mugyeekumirako. Nawe gwe namna yagala gisize kubanga ogyeekumirako. Bagita Fadi TV gye boli mupya subscribe ate ompere video no ka like ate onyinge ne ku kade. Bambi bana amawulire gaba gatambula naye nga ensonga zanduga Asani kosa na Alimpa. Simanyi waje zinakiro nze nja kubanga wanga amawulire. Update gye nabanfunye nja kubandi kutusangako wano ensonga beera kongo gi following Fadi TV yuji. Nja kubamba wanga updates buli sawa buli kade wano ku Fadi TV yuji. Ronald Alimpa balanso kubanga bamuvunaana bannayuganda basinga balaba engeri gyayisaamu nduga Asani si ya buntu. Abasinga bagamba nti nduga yeyavirako ne banne okubanga bafuna accident n'abamu okufa. Olw'ensonga nti abamu balumiza nti enkima yeyavirako obuzibu era yeyadistractinga driver eyali avuga emmotoka eyo eyamudistractinga okukakkananga emmotoka ewabye mu kiwonvu oba saidi z'omugga mu kiwonvu naye nga waaliyo omugga ebyo gye baabajja. Omuntu asooka okwogera ku kintu kino yali Kasuku yakyogera kati ne Kasuku yakiwulira mu bantu abaaliwo ku ssiini accident ng'ebaawo. Bagamba nti enkima ya distractinga driver okukakkananga accident ebaddewo. Essaawa eno Alimpa ali ku nduga Asani amutyoboola kosa n'okumulumiza nti yabba ssente ze ate nga ne accident yava kugye okuba nti banne baafa. Simanyi waje binakkira naye nga bantu abasinga bagamba nti Alimpa gyali badde asirikako ne yeebaza nduga Asani. N'ekirala yandibadde akimanya nti yaviirako accident olw'eyo enkima gye bali nayo mu mmotoka newankubadde Alimpa agezaako okuwakana naye enkima yalimu era abantu bangi bajoogerako nti enkima yalimu ebyaddala mu mmotoka yalimu ne ku accident scene enkima yaliwo wabweru awo naye nga ate yo yali tekosebwamu wadde n'akamu just yali etobye butobi amazzi olw'ensonga nti yagwa mu mugga naye nga yalinamu naye nga abantu abasinga bavudde nga bagamba Alimpa yandibadde akyusaamuko mu neesi engeri gyeyisaamu eri munne si ya buntu engeri gyeyisaamu eri nduga ne famire yonna okutwaliza wamu bandibadde bawa nnyo nduga ekitiibwa olw'ensonga nti yayamba mutabani waabwe yeemetta omusaayi gwabwe ng'alwana okutaasa obulamu bwabwe. Si byangu naye nga bagamba yandibadde akkakana kubanga yaviirako ne banne okufa. Eyo enkima gye bali batambula nayo ate ng'enkima baali baagimugaana banne okutambula nayo. Essaawa zino buli muntu alina kyayogera ku nsonga eyo amulumba kyokka ate ng'akyali mulwadde. Abantu abasinga bagamba nti Alimpa bw'atakakane eno engeri gyeyisaamu egenda mwonoonera music career ye wabadde atuuse agenda kugwa. Olw'ensonga nti abantu tebaagala abantu bakyankalamu bwe bati. Si byangu naye ngeno bagita Fadi TV yuji. Subscribe, likinga, comment section eno eri awo bako kyotesobola kyobola ku video comment section we eri awo. Alimpa nduga Asani buli omu ali ku munne, buli omu alangira munne naye nga abantu bamugambye nduga Asani nduga kakkana Alimpa sirikako gwavirako banne okufa ba Lady Grace olw'eyo enkima gye mwali mutambula ddala ate nga banne baagiggaana gonna okakkana ng'okoze eki ng'owalaze empaka ne mugenda nayo ku bizinga ate nga ne ku bizinga bali baagaanayo enkima gonna okakkana ng'ogenzeeyo nayo. Kati mulaba kyeyabakoze kyeyabaleetera okubanga yakakkana nga ebaleetedde obuzibu ne bagamba nti Alimpa alina n'empita kugamba Alimpa alina bingi nnyo byaviirako accident eno okubaerawo. Abasinga bagamba alina ebisira nikugamba banongana abasinga ebintu ebisinga byogeza na busungu ensonga nti yalaze bubi munne omutima omubi. Abantu nno bamukyaye otunulira ku social media ndowooza abasinga comments zibaweereza kusinga abantu abasinga ab'enjawulo ba TV presenters bagamba nti yeyisizaamuko bubi ye mulwadde yalumba buli omu kwegamba musubscribing mwera.